Jibadde Miranga Nakwazirana okuva mu bakristo abakuŋŋaanidde ku Lutikko Lubaga. Omubiri gw'omusumba Albert Edward Baharagate Akiki yaliko omusumba Yohoyima bwe gubadde gutuusibwa ku Lutikko okusaba omusumba Baharagate yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa Aprili Sabbiiti ewedde ng'omubiri gwe gwaniriziddwa omubaka wa Papa mu Uganda Pope Nosio Biyaka ng'abadde wamu ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Pose Mogerere n'abasaserodoti abalala nga mmisa etabiddwamu abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati kosa ne Mmengo. Omubaka wa Papa Ponosio asimye emirimu omugenzi Baharagate gy'alese akoledde ekereziya ng'ate abadde aweereza n'okwagala. Ku lw'Obwakabaka Katikkiro Charles Peter Mayiga ayogedde ku mugenzi gw'agamba nti abadde kyakulabirako ky'amaanyi eri abaweereza ng'omuntu asobola okuwummula mirembe ate n'asigala ng'agasa abantu. Agamba nti abantu bangi batya okuwummula n'okwerekereza ebifo eby'obukulembeze olw'okwagala okukuuma ekitiibwa ng'ategeezezza nti eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu abadde ekyokulabirako ekirungi. Ate atuyigiriza bwe tuyinza okuba naddala ffe abali mu buweereza buno obw'olukale bye tusaanidde okukola nga tuwummudde tuleme kutya kuwummula kubanga ne mu kuwummula mubamu eby'omugaso bingi omuntu by'ayinza okukola. Ye Ssaabasumba Pose Mogerere ayogedde ku mugenzi ng'eyaweereza Katonda n'obwesimbu nga mu ssaza lya Kampala yaweerezaamu emyaka egisoma 30 n'asaba abala okumutwala ng'ekyokulabirako. Prepared himself and prepared others for that home. And we know that we should be there. We encourage the people of God. Bo abaweerezaako n'omugenzi mu bigo eby'enjawulo okuli ekyannankulabye ne Hoyima bamwogeddeko ng'eyali omwetowaze ennyo. Had found a home outside home. And the other things would say, I have a program, go to my role to do this and that, and the bishop will keep around and wait for that person to finish his meal. He was gentle and loving. Sosodde ono muwanvu ono mumpi ate ng'ayagaliza. Era Bishop Balagate alabise nnyo mu bikolwa eby'okuyamba mu Red Cross ng'ayamba abantu naddala abeetaaga omwasirizi. Kirunda Alex ategeeza nti omugenzi yaweereza mu kitongole kya Red Cross okuva mu 1994 okutuuka ddala mu mwaka gwa 2010 nga yakola butaweera mu kulwanirira abantu. Baharagate was surely respected and cherished for his leadership in Uganda Red Cross Society. Served Uganda Red Cross as the president for many years, starting from 1994 up to 2010, that is in excess of 15 years. N'abakristo ab'enjawulo wakati mu kulukusa amaziga boogedde ku mugenzi gwe bagamba nti abeereddewo abantu ab'enjawulo naddala abo abali mu bwetaavu. Abadde afaayo nnyo eri naddala bamulekwa ng'ayagala nnyo omwana bw'abanga muto aviira ddala wansi amujja wansi paka ku sekendule paka Makerere ne bamutikkira ne kaakati mu bulwadde ayina omwana babadde bakatikkira yonna ssente n'amuwa. He's the founder of the Coal Pink Society mu Uganda. Coal Pink Society mwenna mukimanyi kyekoze amasomero amahoteri amakolero. Kino kituyigirize naffe naddala abakulembeze n'abantu bonna okulaba nti tubeera bakkakkamu ate nga beetuwaze nga tusobola okuyamba abantu ba bulijjo. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.